abantu ngaba bovunanyizibwa betunoonyako gwe twakunoonyeza that means is credible era n'atugamba bannange si kaaki nti Bobi yange oba mu kibiina oba twayawukana bayamugoba naye munnaye n'agamba si mu mutima mubi amabugo kituufu tebagasaba ndowooza yasoose kwogeramu ne Uncle Sandy n'agamba amabugo tebagasaba omwami temumusalira nnyo mabugo temukisussa nnyo n'ayongera n'okwogera ku nsonga za copyright zino zirudde zitambula abayimbi abasinga mwagambye babega ne Bobi yakyogerako so naye nayongera okubanga atakikkaatiriza alina ebigambo bye nga president byayogedde ku bayimbi awamu n'ensonga z'amabugo zino nawe koobyerabire ensonga za copyright copyright lo nnungi kuba ffena tugenda kuba tuganyirwamu abayimbi ne bannabitone bonna naye mu bulungi bwakyo kino okuba nga kigenda kubeera n'ebirungi ebikivaamu okuyamba abalala so simanyi oba abali mu copyright lo abagigobako abali mu federation nabo balina ekirungi ekibaagala okuvaamu ogenda mu bantu baabwe ya Ildaman naso gitambuza kuba naye artist kimukwatako era kimukakatako ate kyali just kino ekifaananyi kya politics kyalimu essaawa ya leero tekiyinza kukyusa Ildaman oli gwe tumanya ayimba ekitone kyera kye kyamutwala mu parliament. Bobi Wine ge yawaayo mu kuziika omugenzi Kato Lubwama nti gaali matono nnyo ku ye n'ekibiina kyakulembera. Amabugo gonna gowaddeyo gaba amabugo. Fano mu ghetto omuntu bw'afa tukuba ekitabo ntuyisa ekitabo basobola okuwa akabiri n'olwasa n'ekido agamabugo ge yawaddeyo akakadde kamu agamabugo mangi nnyo oyo sina kyaliwe Kato Lubwama amuyisanga mu eggaali n'amuyisaamu eggaali n'amuwa akakadde kati yamuwadde kakadde ezo sente nnyingi nnyo mu ghetto yawadde asobola n'omuwa akabiri akasatu akasa kubanga amabugo tebagazoleya mabugo gono omuntu gaba alese gabeera ki mabugo ate oyo yagambye teyabadde boyiwe kubanga era abadde amuzoganyamu kati abakikuliriza nti omusajja at least singa teyawereddeyo ddala kibalekawa ate bw'atandiwaddeyo bandigambye mukodo naye keyawaddeyo nkugambye mu ghetto wano bobeerera ghetto temuvangamu bw'aba yawaddeyo miliyoni emu era kyekyo wano mu ghetto basobola okuwaayo n'akaasa n'omutwalo ne fite yavudde ne ku nnono ya ghetto okuwaayo ezo sente zonna zonna tabadde kyaliwe nnyo kyaliwe akate miliyoni 5 azimuwe tabadde nnyo boyiwe nnyo ezo ziyamuwadde zeza amabugo geego alaali Ghetto youth ayogedde eri mu ghetto tetuzole akasente akaba kazze keeko nenga mullo oli teyabadde kyaliwa. I think it's always good omutuyomba ne differences zamwe when time comes for you to say the truth oba okubeera ku side entuufu nga Butcherman kyakoze yayogedde bulungi oli teyabadde kyaliwe. You know, on different occasions twamulabanga nga amuvuma, which is also not so personal. Abasinga tukimanyi nti abantu abamu babeera ku social media noyogera ne ku muntu gasigamba nti omuwalana. So let's not spread hatred. Abantu abasinga tutambuza ntalo mwagala kuleeta politics into everything obululu bwaggwadda etubeere ba mikwano buli omala bwe munne ng'omuntu. You know, ku nsonga za copyright wabula katuddeko ku mukulu Sandy naye yogeddeko ku nsonga ya